Chendeetera abanuupu ate mummanyi anti mwefuula nnyo abaayo bakabi muvuma nnyo. Ngenda kupama ku mulyango gwa Nuupu nga ninga abawa ekirabo ky'emmere. Mu nnaku ntono nnyo okuva leero nangiridde ngenda kupama. Ate misana nga muli mu lukiiko nja kuba mbawadde ekirabo ky'emmere ekibamala. Atakulekera nawe tomulekera ensanafu etambula egalo. Nsaba omukulembeze ekino ekintu kitulekere. Security y'ekitebe kino ekintu mukitulekere. Anti omulogo agwana mulogo munne nina ategeera ki ekimufaamu. Byebakoze ku kitebe mala. Nsaba omuntu yenna akwasaganya security y'ekitebe. Omukulu ono kisa kya Mukama yazze n'agamba ajja kujja ku kitebe asalawo omuwumbo atambula agende atulageko nti wamaanyi. Siri Uganda kuba sobola kudda Uganda. Nemmanyi eriyo abaana abasobola alina obusobozi ng'obwange. Okusaba kabere sekuritale jino kino nja kyogera. Omuntu yenna mumusanga omuwumbo nga bagukabye ku kitebe oba manju oba miryango. Mugende mugule amanda g'essigiri n'omuliro ku ssigiri. Mukube amanda agafuka olusenyente nga gookya. Ku muwumbo ogwo gwennyini mutuyireka amanda g'essigiri ago mugayiweko bulungi nnyo. Asitagamala okuzikira bulungi nnyo dene mugayoolewo. Ye yamaze okupama omuwumbo ogwo ajja kitegeera. Masitera kwagala kwogera bigambo bino. Nkiddamu ono mwami yayogedde bw'ati. Ngenda kupama ku mulyango gwa Nuupu nga ninga abawa ekirabo ky'emmere. Mu nnaku ntono nnyo okuva leero nangiridde ngenda kupama. Ate misana nga muli mu lukiiko nja kuba mbawadde ekirabo ky'emmere ekibamala. Chendeetera abanuupu ate mummanyi anti mwefuula nnyo abaayo bakabi muvuma nnyo. Ngenda kupama ku mulyango gwa Nuupu nga ninga abawa ekirabo ky'emmere. Mu nnaku ntono nnyo okuva leero nangiridde ngenda kupama. Ate misana nga muli mu lukiiko nja kuba mbawadde ekirabo ky'emmere ekibamala. Tola mukulu nti olina amakugu nyuma manene nnyo gakulinganga endiga z'Abawarabu. Geza ogenda osalewo omumbo gw'ebyayaawo. Ojja kunoonya bulashi ne zikuutattulira okwetakula okumala emyaka gyonna mu bulamu obwo. Geza ogenda ogasalewo. Mwenna abakuuma ekitebe ne Secretary General President mutulekere guno omulimu tujja kugwesobola abaana gye bali awo. Mugule buguzi sigiri mukiteekemu amanda gagwate bulungi omuliro mumale mugafuula olusennyente mugende mugayiwe ku muwumbo gw'oyo omukulu. Kijja mwetaagisa ogula lya brush okwetakula omwaka mulambo okuterera okudda wayina okubeera. Mumuleka agende nga yasaamirira. Sitera nnyo kwagala kwogera bigambo bino obusiru bususse. Mufune bufunyi sigiri mugiteeko omuliro nga gukutebwa mugasekule bulungi nnyo. Mala ogasekula gafuuka olusennyente nga gakagateta. Muyiweko oba guli manju oba maaso muyiweko olweji lwa guuni. Olwo olusennyente lwogwo muguyiweko. Kijja mwetaagisa okugula brush zino ezikuuta loolo babbaasa okwetakula omwaka mulambo oyo. Oba asaaga n'abantu. Mulowooza musinga obulogo. Nzize wano okulabula. Nzize okulabula. Kisa ky'amatako. Kisa ky'amazzi. Kisa kya mbizzi. Simaya kisa kya Mukama. Gwe gusajja gw'alina ogubuto ogukulinga ogwa ggomo w'embizzi. Alina ogutwe ogukulinga ogw'ensujju. Mbwa ggwe kisa ky'amazzi. Wagambye ogenda ku kitebe kya Nuupu. Oyonoonewo. Gendayo. Gendayo okikole. Gendayo kikole. Gendayo kikole oba weeyita omusajja. Gendayo. Gendayo okikole. Kisa ky'amazzi. Kisa kya mbizzi. Wali ali embizzi yonna n'ekusirwaza n'ebiggomo byonna obirya. Gendayo. Gendayo. Keenaakukwatako mbwa ggwe. Onookajjuutuka. Twalabye ebikwekweto security to be specific ab'amagye
bye mwakoze ku premises z'ekibiina kya National Unity Platform mwabadde munoonya ki? Ojja kunzikiriza mu kuddamu ntandike n'ekibuuzo. Waje mwali mulaba ekibiina ky'ebyobufuzi nga kitendeka mu ntendeko y'ekijaasi abawagizi baakyo? Come again? Waje mwali mulabye ekibiina ky'ebyobufuzi nga kitendeka abawagizi mu ngeri ey'ekijaasi, ebeere wano, ebeere Bungereza, ebeere Bufaransa oba Amerika? You need to say more about that in relation to my question. No, I'm starting. Kubanga olumbuza kyo tunoonya. Starting point bye twalaba ku video nga bikolebwa ku kitebe ekyo. Mufuna bulungi sebo? Well, because apparently what we saw, be bavubuka bali mu overall emyufu n'obukofiira nga overall ziriko ebigambo National Unity Platform nga bayimba ennyimba n'ezimu eziyimbibwa ku mucaka mucaka. Toka kyolaba? Birala ki afande twalaba ku drills? Uniform is a symbol of identity. Okay? Uniform y'amagye eyongerwako n'ebirala nga bino. Sebo bule? Kati gwe bw'oba osazeewo kwambala ebyambalo ebyefaananyiriza nga abajaasi oba abasirikale ba poliisi, n'eyongerako ne insignias. Mu Luganda simanyi insignias bwe naakiyita. Oba obubonero obw'ebitiibwa eby'enjawulo. Kikyali kibiina oba kifuuse milisha. Namba 2 nti penal code section sijjukira bulungi tekukkiriza kudwiringa bantu, to drill people without the permission of the Minister of Internal Affairs. What is to drill in Luganda? I wish I knew. Luganda they were not drilling. Kigambo koza kimu kutendeka. Well, afande, kuno kwali kutendeka mu ntendeke y'amagye oba kwe kutendeka kwe tulaba mu basikautu mucaka mucaka? I need to see the difference. I have given you the section that was contradicted. Omanyi nakozesa ebigambo ebombo nga bw'olaba ekinyonyi nga kibuuse ng'embaata ne kikekema ng'embaata kiba kiki? Bambaata. Kati oyambadde ekyambalo otaddeko insignia z'ekijaasi. Are you still a political party or a militia group? Nabadde ntandika nakubuuza Mwami Kkungu. Ebeere Conservative Party Bungereza, Labour Party, Liberal Democrats, ebeere zino ez'omu Bufaransa. Mwali mulabyeko ebintu ebyafaananyiza ng'ebyo ebibiina by'obufuzi. Nsaba onzire mukwano. Kati lwaki wano mu Uganda mwagala ebintu nga bino birekebwe bikule? Well, we shall get to that, but ateka lyogera kyafande lyogera ku byefaananyiriza oba byennyini. I have read the section for you. Nsaba bagugulinge bagikulage in the Penal Code Act on drilling. No, ku kyambalo. Yes. Ateka lyogera ki ku kyambalo? Likugira byambalo by'amagye oba ebifaanana ng'ebyamagye? Bikugira byambalo by'amagye. Bikugira byambalo by'amagye. And in the gazetting ne parliament ekisaba tuddemu tubabwe colors etwa gazetting. Mu colors etwa gazetting ez'enkofiira mu enkofiira ya red. Omukulembeze wa Uganda President Yoweri Kaguta Museveni
CDF wa Uganda Afande Muhoozi Kainerugaba mwenna abakola mu security organs eza Uganda bakada ba NRM mwenna gye muli mbegayirira mulekeraawo okukidnappinga bannayuganda. Omuntu wabeera ng'akoze ensobi mumukwate mumutwale ku poliisi nga abantu be bamanyi. Naye ekikolwa ekyokwambala obukookolo ne mujja ne mukidnappinga abantu ne mubateeka mu mmotoka ne mubambaza obukookolo ne mubavuga ne mubatwala gye mubatutte nga tebamanyi wa gye mubatutte, ate ng'abantu abo si batujju wabula nga balina ensobi ze bakoze ng'abantu mu society. Neegayirira mwenna bekikwatako, mbeegayirira ndi ku maviivi. Olwaleero sinnaba na kunaaba mu maaso, mundaba amaaso gonna gajjudde obujonjo n'ekyasuze kinnuma. Bannange, abantu abo be mujja ne mukidnappinga nga mu butuufu abasecurity bambadde obukookolo babeera bazza misango ki? Era kitwalira ki gavumenti okujja n'ekwata omuntu gwe baagadde okukwata ne bamutwala nga n'abantu be bategedde nti bamututte ku poliisi bweti? Bw'aba ng'alina omusango gw'aba yazzizza oba ensobi gy'aba yakoze, then avunaanibwe. Naye ekyokukwata abantu ne mubateeka mu mamotoka ne mubambaza obukookolo, abantu abo ne mubatokyalinga ne bavayo nga tebalinnya, ne bavayo nga bafunye obukosefu obw'olubeerera, obulamu bwabwe bukoseddwa, naye ng'ate omuntu oyo talina musango gw'omuvunaanira, oba ng'akasobi k'akoze era keeko akalina okukolebwa omuntu. Bannange, nze ndi NRM, naye ebintu ebimu bituswaza. Kaakati essaawa zino nze Eddie Mezaya ntandika ntya ŋŋambe nti ekikolwa kye bakola kirungi? Omuntu bw'ambuuza nti abantu bali be bakidnappinga gavumenti ennamba tesobola kubakwata, kye bayita arrest, mbaddamu ntya? Wadde bannange ndi wa NRM naye kyo nkiddamu ntya? Kubanga nze mmanyi omuntu bw'abeera nga mubbi akwatibwa n'atwalibwa ku poliisi paka mu kooti aggulwako omusango oba n'aweebwa ekibonerezo. Oli bw'abeera ng'ayina omusango gw'azzizza, kkiriza oba gaana, tuli bantu, omuntu oyo mumukwate, munkwata eri manadi, mumutwale ku poliisi emanyikiddwa, omuntu oyo awerekerwe paka mu kooti. Bannange, President Museveni, General Muhoozi Kainerugaba, oyagala kufuuka pulezidenti wa ggwanga Uganda, naye abantu osiiga ekifaananyi ekibi. Era General Muhoozi, nkwegayirira taata, omuntu addukanya Twitter handle yo akuswaza, aswaza ab'NRM, aswaza eggwanga Uganda, era aswaza obukulembeze bwa gavumenti ya Uganda. Omuntu ali mu position ennene ennyo bw'etyo, handle yo teyinza kubeerako bintu bwe bityo. Nze nakati omutima tegukkiriza nti oba eyo handle yiyo oba eri fake. Naye bw'ebeera nga yiyo, taata nkwegayidde weekubeko mu mutima, kubanga ffenna tuli bantu. Wadde olina ebitiibwa nga CDF, wadde ozaalibwa pulezidenti nga ye muzeeyiwo, wadde olina ssente, wadde olina emmundu ezikwetoolodde, ne si kirungi okukozesa obuyinza ate obusukkiridde. Mu butuufu ebigambo ebigenda ku Twitter yo CDF birimu ejjoogo, kwegamba birimu okulogama nti ate munankola ki? Kituufu munnange tetulina kye tuyinza kukukola, era bannayuganda tebalina kye bayinza kukukola, naye ate ffe aba NRM otutte emitima. Bannayuganda mwenna abali eyo munsonyiwe,
ebigambo bino mbyogeza nyiike kubanga ndaba abantu abanaku nga nze nga gwali eyo abenoonyeza ekyokulya ne bakwata omuntu omunaku mu butuufu nga ne mu nnyumba ye talinamu wadde kiro ya kawunga ne bamukola bye bamukoze ne batuuka okumuta nga bamukosezza omuntu eyali omulamu nga talina kyakulya kati mumutadde nga yenna mukosefu mubeera nga bamusindise mu kugenda ofe in fact eyo ebeera mmadda graduale neegayirira era nga nfukamira bannange abantu abo abanaku be mukwata lwaki temubakwata mu manadiwe ne mutegeeza abantu baabwe ne babeera nga basobola okubalondoola yes ne gavumenti ejja kubanga erina ekitiibwa bannange mu nsi yonna gye tuli bannayuganda bonna gye bali waliyo amateeka era nayo bakola za arrest naye arrest ogikoze otya mu ngeri eyo omuntu bw'abeera nga arepinze omuntu bw'abeera nga ateeberezebwa okubeera omutujju omuntu bw'abeera nga atemudde be bantu abakwatibwa mu nkwatibwa bwetyo naye oli omuteebereza buteebereza oli ayambadde ekyambalo ekitakkirizibwa mu Uganda ate nga tekiri gazeted mu constitution ya Uganda naye ne mujja okumukwata ne muleeta emmotoka nnya ng'abasajja baliko bambadde obukookolo abaakabi emmundu zonna ne batiisatiisa ekyalo nga bazze okukwata omuntu kubanga ayambadde ekyambalo gavumenti kyeteyagala kati nze nkyogerere ntya ONRM era mwagala nveeyo ŋŋambe ntya bannange mbeegayiridde mutuyambe abantu abamu ffe tuli eno tukubwa amayinja ku lwammwe abakola ebintu ebikyamu eri gavumenti ya Uganda ate nga temutuwayo wadde 10 nze sinywangayo wadde akatunda mu gavumenti ya Uganda kubanga n'omulimu gwe baali bampadde Geno Salimu Salego yali ampadde diru yange proposal yange eyiseemu abali mu office abanene baagigaanira maama Nabbosa Ssebuggwawo yagana okumpa wadde 10 nga sente ziringa ezize minga ate ffe tukubwa amayinja ku lwa office ezo ze batuddemu yeffe tubuuzibwa ebibuuzo nga bakoze ensobi bakutta abantu abatulugunyizza ffe tubeere eno ku social media nga tulwana sebo President Museveni General Salimu Sale naawe taata nsaba okukusaba era okutegeeza nti sente zewalagira bampe okuva mu ICT maama Nabbosa Ssebuggwawo yazituulira oba yazisayininga nti yazimpa taata njagala nkutegeeze saafunako wadde olw'ataano era ddiiru awo yayimirira kubanga proposal yange yali yakuyamba bannayuganda nga ekikwatagana ku bubenje kinkeese ne munnange maama Nabbosa Ssebuggwawo ali mu ofisi nnene baamulagira nammalira ebiseera sente zange ne batazimpa ng'ate Geno Salimu Sale yayogera naye nga mpulira ku ssimu nga wendi ne bamukwegamba bwe bityo naye ekyo si kyekikulu ekikulu kiri nti mulekeraawo okutulugunya bannayuganda oli bw'abazizza omusango mu mukwate mu muvunaane kkiriza obagaana naffe aboogezi abakubira NRM gye tutalyamu nze sinna muganda wange yenna yali afunye mulimu mu gavumenti ya Uganda nange yali agezezzaako bannyima ssente naye njagala bwagazi kubanga nze okuva nga nvubuka ndi NRM mbeegayiridde temutulugunya bantu ekyambalo ekimyufu kkala bukala tokuba muntu kumugjamu njala kumuleetako obulemu bw'olubeerera mbeegayiridde President Museveni ne General Muhoozi mwekube mu mutima muli bantu nga ffe
Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.